Mpayo firu ya Sindoni ne Sindoni gwa mukola. Bwamukola banga chemabega. Oluyimba no lwanne unsoro emyaka 3 emabega. Yokate lukwata. Ne lutukuba ate. Nalukola covid tannaje. Ayi ne lukwata nga covid yawe. So Sindoni basoka kuandika before later. Basoka kuandika Sindoni before. Okumukola production. Ne production. Ani alwanda ani Nyiniro ya Rwanda. Yajja nalonga wandise. Lwaki balufaananya African Time la radio? Ne wizo. Nyenze byadda sawuli akona Oluyimba nagenda okuyira African Time nga lunumazo fulum. Okay. Nze safu nako idea ya Oluyimba yadde. Okay. Nenga bagamba producer ayika yabba. Baito manyana kumanya kigenda maso. Nze nga olwa radio nga sirulira nga nako. Naye tegezo muvuka agenda okujja na longo radio amazo rudi wa radio amazo. Anti yani ngambye. Ndio tukube kiri. Neze nakuba byange. Radio mimbira amwe na wakufana mimbira. No nze chemanyi enyimba zatambula. Omugenzi wava mbulamu ensi nyimba nyingi zatambula mu transition eyo bagamba lwa myasigale ku swangizi nyimba tomanya naye ate yayiya ekiche ne tomanya naye zo bayina omanyi moyo akakubantu ayinzo bane moyo yamukako nayiye ekiri ekitwe kiribwe kiti nange kyantuseeko wali omwana yazo mukubira Oluyimba sebo bajja mukubira Oluyimba luli mu Lusoga baluyita omukonko gogo kakati omwana nga nange nina Oluyimba era omukonko otegedde kati yazo nanyimbiramu nga ndabikwataganye naye nga tetwerabangako mugamba kati gwefulumi olwonze lwankandidande so olule ndi mudduko yanubalize alufulumi naye nga kijja nti wongo busobola okukwatagana oba omugenzi yayitira yabukirira mu Arimpa agenda atereera naye tanatereera bulungi Yaled abantu bakufana bagamba Lutalo yawandika music otudde ku music okati Lutalo yawandika music oba gwa wandikira Lutalo baba mwayiriza Lutalo napandikira ku music wange because nbalenda kugamba mani nawe you writer ndi writer nyini awedde emirimu nga nakutte pen banyeleta by the way writer bagamanya abantu abandika enyimba ku speed zo mukubo deseo zekata okuva inaze wano mbana mazedde Oluyimba buli kimu okay ate ne production nze ngumanyikubiye kwa bugato bwaffe ngumanyikubire dakika 15 nga nagimaze dakati okuwanika dakika nga 2 nga maze njagala kuyimba baba nzijedi walwawo nnyo ngena kuyimbisa hip hop sasa zinaenda stress nnyo tewali space tewali space wamba tukakutisa jangu njagala kusuula mu karaja Yaled endongo 2023 ono yaba nze gwe nalonda nga producer wange omwaka oguwedde namwa yalina ka forever kankolera bulungi nabira ne Sindoni olwo n'ennyimba endala awezi wakola forever Sindoni kabisi kandagala ezize zenyini so zenyimba otulya kabisi kandagala tutambulira ddala ebbanga buli muyimbi kwe yakolera concert forever omulaba naye atambudde so nyimba za Yaled zawangala bwe bagambira nti omuntu akoze ekintu omwaka omulamba si kwe gamba mbu olina ennyimba ennyingi nange kye nagamba abantu naye ennyimba z'olina zikoze zitya n'oba na bbiri kuba forever wuyo akyatuvuga kati abadde n'ennyimba ez'amaanyi omwaka gonna kakati ogamba otya mbu ojja kuleeta omulala nze yali Yaled upcoming producer gwe ngamba omupya ayinza okuba mu bantu yali Dimario ono gwoba owulira obudada kiki obudada abumanyi oyo muganda wa taata wange oyo I sent this song to my friends and I don't know one time back guys once onali bameta Kaluya with my friend from Iganga ayona Kaluya ayendo remba luno Monday to Monday easy better no wabede kali muganda wange oyo Kaluya in Iganga the former MP ya video kumemba mtana Kalu aide abe the MP right now otherwise okati obuliro otya where are you going right now chirako chichokufumbira muziki mwelele otinake mbaka yaka awayiya kumbira jena bitamu okuva yenava kembaka lizazina nkawulira mutima gwako baba nange oyiza tukaya mazika tukabaka kyakigenda maaso akembako baketa mukama afaayo yesebo ndi buli muntu alina gyenviire buti gyovire ayinza tujovire omwidiku mpola mpola jovire wamuna bulenzi bulupi atobene dunia wamuna bulenzi Tuka kaisira nangamba Yaled netuge. Ye baleko sewo.
Mumemu. So buli muntu alina gyenvudde Yaled gyenvudde ng'omulese mangu. so byali bibi nnyo. Gyenvudde ng'omuyirese mangu. akemba kalungi ino anayidde gyenvudde wange true story kemba kwakaita mukama afaayo kemba kanyuma nnyo gyenvudde wange kwegamba tabadde mwangu kutuuka wendi wano ate sigamba mbu n'atuuse alugendo tutambula butambula mbadde kwanezikirako nze embaga nakucaza kwano ngamba watuka kishano bakoze batanga bagamba oyo si ewaffe yayimbye nedda musoke mulinde ye yesi ye ngakucaza bagambe bwenge oyo tasobola kuba nga neyayembye video ngamba ti omwana we bwenge but we're producing many artists mwali mulina maro tulindeyo kunaundi bembi baida bangi ekisooka gundi abasooka tulina talent tuneta talent nene ino so tukaida okuva mwenge abaana bangi bali kuida okuva eyo ebusoga bangi era mwidde mwena twembe tugeme Uganda eno tugiwanike waigulu Yaled engeri gyokola music naawe ogenda ne bakolera audio oba gweyekubira engoma nomano voicing n'ennyimba ziringa bbiri bakankolera audio Oluyimba biriroliro ne idobegeku idobegeku ani yakola audio Remix biriroliro kurochi ate gundi olukana kasere nabata bangamba nesimu yakola oba ne mutasima version nedda akoze nakakola nesimu talina ke yakola nabo amaloboozi ne bagenda oba nze abject yamubira ngamba tuleta akayimba ako so kati ako sikooyo tutulire tutunulira gyenvuddewo kale nga bamimbye paka saa zino wooli oweeraba right now nga music tata buzibu ki bw'osanze mu ndongo endongo erimu ebizibu bingi bakwati eno ey'okutambula eyokuba eno nakagitandika naye baba naye erimu ebizibu eno ey'okutambula eno erimu ebizibu bingi nnyo jjukira nze mbadde mu studio nekubira ngoma nenyukira saa zange 3 ngenda waka ne baka 11 bannaye kati bala ku bala myaka emeka ye mu ndongo kati gyemazemu nze okuba ina gya mu Kampala ndi mu ndongo okuyimba ngenda wezi 2 oli muyimbi wa lockdown kayimba kaleeta nakakubira mu lockdown awo owokubiri kati tikanoeza myaka 2 okakibira ku YouTube kalima kagumu so ngenda weza bwezi 2 ndowooza nga mu gwokusatu gwakuna bwempeze 2 mu ndongo mu myaka 2 birungi ki byofunye ebirungi byenfunye esebo mu ndongo muno biyitirivu abakyala bakusanze wafumbirwa abakyala bansanze nawasa nenge ebirungi esebo bingi nnyo ekisookera ddala abantu okwagala obwagazi ekirungi ekirungi kye naakafunye neŋŋamba nekinsanyusa nnyo omutima nkibabuulire kiriwa nagendako okuyimba eyo Masaka bwengenda okuyimba namala okuyimba omukyala yali mukulu nga 5 najja nga yagira yalunda enkoko empanga ng'anyumirwa nnyo oluyimba lwaleeta n'agimpa n'aŋŋamba mwana wange wayimba oluyimba genda olye ekintu ekyo kyasanyusa nnyo yagamba wanyimbira oluyimba naye ekyanneewunyisa njo tumanyi tuyimbira abavubuka bano abakyakaze yali mukazi bambi mukulu yali mukazi mukulu najja n'enkoko ng'agisibye bulungi n'aŋŋamba wayimba oluyimba twaliyo Masaka ekikoko twakirya bulungi nnyo so ekintu kyasanyusa nnyo omuntu okukwatira ekintu ebitwadde nawaini ng'agenze mu byalo ebyo matooke ebiki nkoko biki so batandise nobaa ku stage enkoko bannange nga tiyagireta ku stage naye maze okuyimba yakulinda nagireeta naye ng'ekintu ekyo kiwa omuyimbi amaanyi so musically oliwa abantu balowooza either oli wa Lutalo oba oliwa oba gwe olina management eyiyo na management yange Lutalo siriiyo mudaye yange esebo wavaayo oba waliyo nedda nakolayo ku weeks 2 envaayo ekyanzijayo esebo nti manager yali akwatanga emirimu gyange kati bwakwata emirimu ng'ate dayers erina gyetimbye ewalala kyokka ng'ate si kirungi kulimba abantu nti Yaled ajja nga takola ki nga taliiko kakati neŋŋamba
Omita mayanja. Omita mayanja. So manager ate kati David abanga manager ate nakwata emirala ngate. No mwana ye. So Ato ogambe da Eas is no that David. Naye zingina jegendo kola nga manager inaja akutemiro. Kakati atenga manager jukira managing us. No nakasende kateekamu. So ne tuteesa nti David anabanga atwetaaze tusobola okugamba ka 121 tujja genda tukole. Era waba atwetaaze nga tuwulira nga atemba nga tugenda tukola. Ninga sigama ndi mu Dayas. Okay. Yes, so oli mu Yaled. Ndi mu Good Luck Promotion. Yes, sebo. It is called Good Luck Promotion. Good Luck Promotion. Nga erimu gweweka. Ate sebo ndi muzibu nnyo nane team. Team ye y'omukulu atambudde gotambudde naye. Team Yaled. Mulimu ebyana. Mutimu. Nesijja kuleetayo mwana. Alage. Timu Yaled jeri mbatumidde ko bali. So Yaled tutunulye nga nze nkuta ku byange akayimba akapya kalina video kalina audio era bakayise batyani yakoze audio. Bakayita mukama afayo. Audio croach yamukoze. Wawadde croach kuluno. Mwe croach kyali wange nnyo tubeera fenna. Mukuba mwena amatatu. Tukuba amatatu. Tugenda fenna mu gym. Wabera gana gokuzanya nti sikuba amatatu. Anti matatu namukubako. Seri kyesikoze. Wamukubako nga wa ssente wabwerere. Nemu anga wa ssente sikuba wabwerere. Tumaliriza ensonga zino right now we are winding up kati nga tumaliriza sokola abantu bali maximum sembayo kubera kayimba ko then twabeshigenda mu maso bannange kisokera ddala mwe bali kwagira Yaled musajja ave buwenge jinja nenga mwe bali kumpagira Uganda yonna ngende Masaka abantu nga banjagala nengenda Mbalala nengenda Mityana Mubende kandi mwe bali kunjagalira ddala kisokera ddala muyongera okwagira music wange wiba kukyajja bungi so mu bagamba singa waliyo album nga batukyafulumya album singa bana ndi right now ina singles ziri kati bezo wa 8 okay ninga mbasinga wali album nyimba mukaga singa kuba ni nyimba nyingi mbampu ya jabu na kumfulumya abana bebusoga okola dina benye collabo John Black aba bavudde bona bebusoga tujja kola sange tusa yetu nabakola ajja nesimba to yatugambe dembo sawa basa wa binatuka otherwise nze nyakwa tapasi simba mai damu gende Yaled mai damu gende wasimba simba chali wange bakati abantu bati duma minotukola kwa collab ka all Basoga United tujirawo tugenda kola tugenda kola tujja kwegata Busoga na Oluyimba ninga mwe bali kuwagira bannanga abe Busoga abe Masaka Mbalala wa ye wachotera bali kuwagira music wa Yaled Dije sinaba kujja bambi ngenda kujjayo. Okay. Bagenda abantu bakwagana abandagana lekenga okunembera okubembera booking booking na manager omwidi bulungi so enamba ndaba enamba 0755 mukaga 07 ana mu 2 7 jide mugumu 07 mukaga ana mu 2 7 85 manager mayanja oyo oyagala kimu kyesimbako nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu musamu noti 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendero gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano era nga abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne baamulekwa
bonna baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 31 88 ana mu mwenda. Kisoboka Furniture Center kyokuddamu ekyo eri